Ate bo abantu abasoba mu 1000 abali awagenda okuzimbibwa omwalo gwa Bukasa Inland Port government beyagamba okusasula n'okufunirawo kudda basula ku Tebukye oluvannyuma lw'abagenda okuzimba omwalo okubakubako olukomera n'okubazibira amakubo we babadde bayita ate nga tebannasasulwa. Abatuuze bakubye olukungaana olukulembeddwamu ssentebe w'ekyalo kyabwe John Kaddo buli omu n'ayogera embeera gye bayitamu. We are so much afraid of the situation which is prevailing. Kati kino ekitundu ne gavumenti kyemanya ekiriko abatuuze n'osalawo gala amakubo ate nga abantu mwe bali. Pulezidenti sekutale yawandiika ebbaluwa n'akakasa pulezidenti bye yagamba era n'agamba n'ensonga yali azikwasizza minisita Nankabirwa atuwe ettaka nga bamaze tusasula. Nankabirwa ettaka ligula Kiboga ne likyankanira eyo. Twagenda digobagobako ng'ettaka lyo balibbye. Ssentebe ategeezezza nti abantu abamu baasasulwa era ne bagenda naye waliwo abamu abawerera ddala omutwalo gumu abeetaaga okusasulwa. Agamba nti abalala baabasuubiza okubawa ettaka ekatosi era ne bali balambuza. Tubadde tubulayo ennaku ntono nnyo okusenguka ensonga zaffe zonna ziwedde. Jero Katuba n'atuyita mu wakisi n'atugamba nti ensonga z'ettaka lyammwe zaawedde. Era n'ayita minisita Namukaza n'amugamba kamubayitira kola ku nsonga zammwe ababule we bituuse. Bwe yaze n'atugamba nti bwe nagenze wa pulezidenti nasanzeeyo ekiwandiiko ekirala nga nakyo kyogera ku nsonga y'emu nti babafunira ettaka ewala gye sikola ki gye simanyi. Ti abatuuze bano bonna nzizeebwa okubakunga natenga luli ffe tetugenda kuva wano okutuuka nga tumaze okufuna ettaka we tukola kati we twogerera n'abantu abali e Bukasa bafuuse ababundabunda ate ng'ebifo byabwe baabigula ne bazimbako nga kati babasenza luti nga tebabasasudde. Abatuuze bange abali abakyemu bonna basibyewo abana bagenda kuyita ezo nakanyage muri abatugalira bibirazo ne balisibigete kinawe siyita basendawo dda 2011 nga n'ekibira nga kyekitwawula kati bwe basasula n'ekibira ate bano bwe baze baabuuse ne balumba n'abatuuze. Ffe tukuba omulangiri gavumenti bo baba basasula beeri ffe projekiti tetukwatanga nako ffe tuli ffekendo era tebatubalanga era twagala kutubala tubajja kujja ssente waabwe balimbalimba abantu nga bawa sente ffe tuli beeno. Mutuuze era ndi omu ku be baabala 2017 na ebintu byange ne bikomawo nga kuliko zirosi ne nkompuleyininga ne bankolako okutuuka na leero banziramu ne bambuulira obusente bwe baali bampadde mala bwe baali bangambye nti bwagenda okumpa ne bagamba sayininga ne mbusayininga naye paka na leero sifunanga sente. Ekirala kye ndi kulaba ekiddako kyakatimba kuyita nga sinafuna ezange. Mu ngeri y'emu bw'otuuka mu zooni ya Nabisasiro oyinza okulowooza teri mu ggombolola y'e Lubaga emu ku ezettaano ezikola ekibuga Kampala. Kino kiri bwe kityo olw'embeera embi abatuuze mu kitundu kino gye bawangaliramu ng'eno enfa kasasiro ali buli wamu amakuba mabi ssaako n'omwalo oguyita mu kitundu kino nga guno gubooga buli nkuba weetonyola abatuuze ne babuna emiwabo. Enkuba buli weetonya waliwo n'awawaggale enkuba amazzi gayingira mu bantu kitegeeza emirimu kiba giggaddwa eno nayina amaduuka enkuba kasita etonya bonna baggalawo. Enkuba emala kutonya wano tekisobola kisa wano amazzi gaba mangi nnyo ne piki tesobola kuyitamu kizibu nnyo kiri wano kayanja kennyini. Kasasiro atufuukidde kasasiro atuletedde n'ekkubo lyaffe okubeera nga liriibwa kubanga asusse ku bw'omulamuzi. Bulwadde bwereere kati wano waali nti obudde buno omuntu asobola okufuniramu obulwadde kati. Okusinziira ku batuuze bagamba nti emirundi mingi bazze beemulugunya ku mbeera embi naye nga mpaawo kikolebwa. Bayimukiremu bajje ku gulawundi balabe kye kyetaagisa wano ku mwala guno oba kyetaaga kuliyirira abantu abali ku myala babaliyirire kuba kyekisibye bajje basobole ozimba omwala. Ronald Kasasa ne Disan Mutyaba be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Awamu n'eggulire eryo tuwumulamu katono tukomawo n'amalala tovaawo.